omubeezi w'ebyenjigiriza ebya waggulu John Kizoso Muyingo bwe badde labiseko mu kakiiko ka Palamenti ak'ebyenjigiriza ku ngeri amasomero gavumenti geyinamu omukono gye gapaazamu ebisale buli lusoma. Kizuuliddwa nti agasinga gaali gawandiikira minisitule y'ebyenjigiriza okwongeza ebisale wabula bwe gataafuna kwanukula ne gagenda mu maaso ne gongeza. Most of the schools that had written to the permanent secretary, Minister of Education and Sport, received or got responses. However, in a few cases, especially for those received in regard to third term 2020, there were some delays in formally responding, and this was occasioned by the anticipation that the draft school fees and charges regulations would be finalized in time. Minisita Muyingo ategeezezza nti baamaliriza ebbago erigenda okulungamya amasomero agambibwa ku gavumenti naye bakyalina okusooka okwebuuza ku bakwatibwako nga tebannalissa mu nkola ekitamatiza ababaka. Honorable members, the Ministry of Education and Sports has already mapped out the stakeholders across the country, and you are among our key stakeholders that we shall be approaching for consultations. We expect to commence the consultations 2 weeks' time. Akakiiko era kakizudde nti n'enkola gavumenti gyeyitamu okulonda amasomero g'erinamu omukono si nnambulukufu. Kino kiddiridde abako okukizuula nti gavumenti erina amasomero 87 g'evujjirira mu ngeri ey'enjawulo omuli okugawa ensimbi ezikola emirimu n'okugasasulira abasomesa 25 emisala kw'ossa abakozi abatasomesa 6 kyokka ng'ate ge gasinze okulinnyisa ebisale n'okusinga amasomero g'obwannannyini. So if I say school that is raising over 10 billion from parents every term, and the government is also putting in infrastructure development of 3 billion in the financial year, I don't agree with that. That's why I want to see which schools are those and what are those developments, Mr. Chairman. Otherwise, if we just look at the lists, then our oversight function will not be properly catered. Kati akakiiko keewunyiza lwaki tewali nkola erungamya ebisale by'amasomero agambibwako gavumenti ekigawadde ekyanya okutulugunya abazadde nga tewaliwo na ndagaano ntongole gavumenti gyekola n'amasomero gano. If there is no government structure in respect to exorbitant hiking of school fees, and the schools have gone ahead to hike the fees, you know it is criminal. The Honourable Minister, from March, when this matter was raised, nothing has been done. Mu ngeri emu akakiiko ka Palamenti akakola ku nsonga z'omusujja gw'ensiri kaagala gavumenti yongere ku nsimbi z'essa mu mbalira y'ebyobulamu okulwanyisa omusujja guno. Okuzira ku ssentebe w'akakiiko kano Dr. Timothy Batuwa, abantu 15 bwe bafa omusujja gw'ensiri buli lunaku kyokka okusinziira ku ebyo gavumenti by'esuubira okusasanyizaako ensimbi mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja ensimbi zino zaasaliddwa. Buli lunaku olukya tufiirwa Abannayuganda abatakka wansi wa 15. Mu bano mwe muli bamaama ababafa nga bazaala era ng'ekiri kubatta musujja. Embalirira etulaga nti obwetaavu mu kulwanyisa ekirwadde ky'omusujja bwe munzikiriza okuzoogera mu ddoola bwe bukadde 319 obwali bwetaagisa, naye ssente ezifunikiddwako ng'ogasse ezivudde mu gavumenti n'ezivudde mu badduukirizi ba donor partners bwe bukadde obwa $212.